bwetyo bwefaanana Mayuge tumufuluma kati tugenda Iganga tiyagasi atandise naye nga Mayuge bwatyo bwafaanana abantu basazeewo baagala Mbuleera abantu basazeewo baagala Kyagulanyi abantu basazeewo tiyagasi atandise naye nga yo Mayuge esazeewo abantu bwe batyo bwe bafaananye nga bava ku ground. President Obwedda wayogera n'abantu b'e Busoga. His very first speech to the people of Busoga, one of the highlights that the president made was that the poverty in Busoga is very political. The poverty in Busoga is very political, meaning it is intended the government in power desires that the Busogas stay poor. Basebo ne banyabo Mayuge bwetyo bwefaanana. Abasoga balaze president omukwano. Abasoga bavuddemu okutya. Abasoga basazeewo. Bagenda ne Kyagulanyi. Bagenda n'omubanda wa Kabaka. Bagenda ne Ghetto Gladiator. Bagenda ne kojja waabwe mutabanyi waabwe Ngobi. Eno yembeera eri mu kyalo. Tunulira maaso gye tulaga ate n'emabega gye tuva kikutte wansi ne waggulu. Ngobi ye striker wa Busoga ate ng'era ye defender wa Busoga. Museveni yega mubugumye. Busoga ku ntiko. Next stop Iganga town. Next stop Iganga town. Eyo ye Busoga gye babadde bagamba mbu ya yero. Abantu tebatidde tiyagas. Abantu bo tebatidde migo. Migo gitandise wano abantu badduka. Tiyagasi. Amagye ne poliisi batandise okuba tiyagasi naye nga tuli mu kyalo nnyo. Batukasuseemu tiyagasi. Oyo ye tiyagasi gwe batandise otukanyugira. Tiyagasi wuyo bavamu kanyuga mu maaso gaffe. Bannange kikaye kikutte wansi ne waggulu. Ai. Uganda police mu kifo ky'okukuuma abantu ebakuba bukubi. Laba bannayuganda bwe babonaabonera mu nsi yaabwe. Bannayuganda babonaabonera mu nsi yaabwe. Abandi badde babakuuma ate be babatulugunya era be babakuba. Naye bona Abasoga bavuddemu akatengo. Abe Mayuge basazeewo ebibira byabwe babyagala, ennyanja yaabwe bagyagala, bakooya obwavu, ebikajjo bakooya okubikozesa ng'enku.
Pastor Muwanguzi wano ku Fred Lumbuye page original ate MP2B sebo ekintu okirabye otye mayuge bana ate obuwagizi bwe mulaze mbobi Busoga ku ndiko okitegeera byonna gye tuyise ate Busoga kati mayuge temunkoze muntu kubye kamatu wako ate nga gakyali babaga sebo Pastor Muwanguzi mwebale coordination eyo ennungi mwebale nnyo mwebale kusiima ate n'ekifo tukyagala n'obwemupi tubwagala n'obwa president tubwagala abantu basigale nga banywezezza Kyagulanyi Robert Center wolaba umbrella eya buli omu owa NUP tikinga butikinzi ate beerawo tovaawo kalonde kakuume ate kabanje senga kyetaagisa kituufu president agambye bannayuganda ab'ebusoga bonna bakeere balonde abasobola okuleeta abakadde babatwaleko balonde nabo bakikole ate bwe bamala okulonda basigalewo sebo speech ya president ogirabye otya speech ebadde nnungi obwa president bwagala bosikole kaddeyo waabwe eyo abeereko eyo kubanga ffe tukooye ekintu kyase ku level ndala Busoga badde batukamba tuli ba yero olabyeko yero ogirabyeyo abasoga bakoze statement kumacha okuva emayuge magamaga bonna nga batambula bawerekera president addako bagala president ow'ekyasa sebo beerako nekyoyogera ku kyolabye wano president ayogedde speech ebadde yakabi nnyo agambye atya agenda baterekeza ebyalemwa n'ebyabajjako byonna okitegeera ayagala kubasangula maziga kukomya nnaku kubanga yoye yalagirwa okitegeera political mezaya basobo ne banyaba abantu bwe batyo bafaanana mu makubo naye nga tuli mu kyalo nnyo baba badde balowooza tiyagasa anyoka bagezako tuziyiza kuyingira kibuga Iganga buli kkubo lyonna lye tukozesa bakuba tiyagasa era bateesewo emisanvu buli kkubo lyonna lye tukozesa polisi n'amagye basazeewo bakuba mu bantu tiyagasi teri akuba mayinja abantu bawerekera pulezidenti waabwe gwe baagala ndowooza kiraba tiyagasi we need our land back n'amasasi mu bbanga ekyo kyolaba mu maaso tiyagasi ekyo kyolaba mu maaso ekyo kyolaba mu maaso tiyagasi n'amasasi mu bbanga amagye gasazeewo gakuba abantu amasasi mu bbanga ne tiyagasi driver mugamba agende mu maaso